Ciao ciao NUP everywhere NUP tukwaniriza mu 2021 elections ezigenda okuba nti zitandika ku Monday eno eja okulonda kw'abavubuka olugendo lutandikidde mu bavubuka so n'olwekyo yes obuyinza buli mu ngalo zo kuba nti osalawo muvubuka ati oba lidda kyagenda okukulembera emyaka 5 ejijja oba ava mu pate oba mu kibiina kikikasero okuba nti gwe weesalirawo era nga tutandika okulaba ku Monday oba abavubuka basalawo oba tebanaba kuba nti basalawo. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Kimso Dinamon Rich Boy Maxudi Junior. Wano nno olunaku lwale tulina ensonga nnyingi zigenda okuba nga twekanya ate nga tutanya. Tukuleetedde Bobi Wine ng'abaako ne byayogera eri eggwanga. Twakugamba nti system za Uganda mu Kamoli tuleeta bwino tetuleeta palapase ate nga yensonga lwaki ffe twasala okuba nti tusigala mu katale kano okuba nti tukyekomera mu position namba emu. Abalala baleeta volofoto abalala bakola volongoto fa twasala okuba nti twekumira n'okuba nti kutuusaako ebintu byonna ebyakabibikira mu maaso. Olunaku lwaleero the ghetto gladiator, yes, the king of this generation, the decider of this generation, father Bad Bobi Wine, yes, Kyagulanyi Ssentamu Robert avuddeyo atugamba nti yes okulonda jane yaffe etandika yes Monday eno nga ffenna tulonda abavubuka. Agamba nti genda muganda wange obeere nga olonda akalulu era nga omulundi guno abavubuka tulina okulonda nga twebeereramu owa NUP wonna we yesimbye. Bobi agamba nti owa NUP yonna we yesimbye gwe woba oteeka akalulu era nga tumukuleetedde agenda kuba nti ayongera okutangaza lwaki jasazeho kuba nti baleeta oba benyigira mu elections z'abavubuka. Bobi agamba nti abantu abatalonda bawa omukisa abafuzi ababi okusigala oba okuba nti beeremeza obuyinza oba okugenda mu buyinza ne batandika okuba nti babba okutulugunya n'okuyisa abantu obubi mu ggwanga lyabwe oba mu ggwanga lyattu Uganda. Bobi ng'asinziira ku kibiina ekya NUP wali ekamooca avuddeyo n'akunga abavubuka nti abange tusitukiremu okulonda kwa Monday. Uganda yonna mbasaba musimbe oba muwe akalulu buli wa NUP oba National Unity Platform everywhere and everywhere you're gonna find yes National Unity Platform. That means NUP is leading 2021 election. Now ekibuuzo kiri nti bwe bawangula NUP mu kalulu k'abavubuka kiki kyekisalawo oba kiki kyekisalawo mu kulonda kuli okujja okwa kalulu akanamadolo bakali akanene ke tulindirira mulindwa akagenda okubeerayo Feb 2021. Nziramu okubuuza ekibuuzo kino bwe bawangula NUP nga NUP y'abavubuka ne bagiwangula ebifo ebisinga abavubuka ababwe ne babawangula kiki ekisalawo mu kulonda kwa 2021 kuba president. Ekyo ekibuuzo nkibalekedde mukyeddemu oba oli waddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section. Twakugamba nti ffe tetulina side oba wa NUP oba wa NRM oba wa FDC oba wati tuliwo kuweereza so n'olwekyo mbyebyo. Bobi wuno katumukuleetere omwewulirireko nga yeeyogerera bw'omwerabirako then tujja kukomawo mpola mpola. Teweerabira kuba nti osubscribinga ne tutambula ffenna. Teweerabira kuba nti osubscribinga ne tutambula ffenna n'okuleka opinion yo mu comment section. Ate teweerabira kuba nti ononyako ku mikutu gyange egy'enjawulo egya social media. Ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5 ate nga yes ku Facebook nkosa Ntambi Kimso, then bwogenda ku Twitter wali nkosa Kimso 16. Osobola okujjayo ne tunyumyamu mpola mpola ne tulaba wa gye tugenda. 2021 elections zituuse obululu tebutwawula nammwe abakulembeze temusiga obukyayi mu bantu. Jjukira nti kyosiga olwaleero
kiyinza okulondoola emyaka 5 oba 10 ejijja. So n'olwekyo mubeere beegendereza nga munoonya akalulu. Bye bye for now. Greetings, young people, young men and women of Uganda. I salute you, and I want to thank all of you who got nominated to be candidates for the forthcoming youth election, despite the intimidation, the discrimination, and the threats by the security agencies. Many of you were able to get nominated under the National Unity Platform in very many places across the country. Now, this is a call to all of you, the youth out there, to take charge of our common destiny by participating in the national youth elections. Voting for the village youth leaders will take place on Monday, this Monday, 17th August 2020, at your village. Remember, bad leaders are voted into power by those who do not vote. So, come out in large numbers and inform your fellow young people who share the same values and aspirations to come out and let us vote for the leaders that we want. People power, our power. Our power, people power. NUP everywhere. Everywhere, NUP.